Omuntu okulwala kiva ku busobozi bwa mubiri gwe okulwanyisa endwadde ez'enjawulo okukendeera. Okusinziira ku bakugu, Dr. Oscar Mugerwa, omukugu mu ndwadde ez'omunta wamu ne Dr. Joseph Mutyaba okuva ku ddwaliro e Lubaga, kino kiva ku nsonga ez'enjawulo. Kiyinza okuva ku muntu nga ye, immunity ye. Ekyokubiri kiyinza okuva ku mbeera oba season, embeera eriwo. Then ekyokusatu kisobola okusinziira ku bulwadde ki. Abantu abamu ebyokwerinda by'emibiri gyabwe biba binafu nnyo, so ng'ate abalala ebyabwe biba by'amaanyi. Waliwo defenses ze tubeera nga twazaalibwa nazo, naye ate waliwo defenses ze tudeveloping over time nga kitegeeza omala kulwala n'okifuna. Ekyokulabirako ekyangu guba musujja gwa nsiri. Ziba zijja zikulumaaluma, kati omubiri defense eyo ebeera nga ngumu because of exposure. Waliwo embeera wamu n'endwadde ezireeta omubiri gw'omuntu okunafuwa mu busobozi bw'okulwanyisa endwadde endala. Omuli siriimu, akawuka ka mukenenya, omuli obulwadde bwa sukaali, omuli kansa. Naye ate wabaawo oluusi bwe kiva ku season. Mubaamu season etambuza obuwuka obwa virus. Virus season zitambula nnyo mu budde obunnyogovu. Season endala eyinza okuba ey'omusujja. Wabaawo season bwejja nga ya kye bayita sore throat. Kyokka n'eddagala lyennyini singa tolimira bulungi ng'omusawo bw'akulagidde lisobola okuviirako omuntu okunafuwa mu mbeera y'obulamu bwe. Emirimu tesobola okukendeera olw'eddagala ly'omira. Abantu abali ku prednisone, abali ku dexa, abali ku eddagala erikendeeza emirimu yaki y'omubiri. Ow'akawuka bw'aba nga tamira bulungi ddagala lye, abajaasi be tuyita abasidifo bakka. Kati buli ndwadde gye bandirwanyisizza omubiri guba gunafuye. Omuntu singa aba n'obulwadde obwa sukaali nga tabujjanjabye bulungi, mubaamu obuwuka obumwettanira ennyo. Mulimu obuwuka obuleeta UTI oba urinary tract infections, ne mubaamu n'obuwuka obukwata amawuggwe kye tuyita lubyamira. Waliwo n'abantu abalina embeera ez'enjawulo mwe bawangaalira ko n'endwadde naddala ze bazaalibwa nazo nga nnalubiri ezibataza okukwatibwa endwadde endala. Wabaawo abantu be tuyita siikira ababulina, ne waliwo be tuyita bakaaliya. Obwo obuwuka si kyangu kuyingiramu obwensiri, ate obuwuka obwo obwensiri plasmodium mwe bubeera. Kaakati obwo obuwuka buyinza okuzibwalira okulwaza omuntu kubanga siikira. Emyaka ko n'endya nabyo bisobola okuviirako okunafuwa obutafaali bw'omubiri obulwanyisa endwadde. Enkozesa gy'okosa mu mubiri gwo, abamu banywa bino, abamu balya bino, so nwekanga ng'omubiri sisitimu yonna ekoze eki tesobodde kuwanirira. Embeera y'obudde ko n'ebirowoozo nabyo bisobola ddala okunafuya omubiri. Era abantu bayinza ogabwe bw'embeera nga ndi stressed nnyo, senyiga ankwata nnyo ku mulimu kubanga defense eri eba ekendeddemu. Abakyala abali embuto nga kwatadde n'abantu abataagemebwa, obutofaali bwabwe obulwanyisa endwadde buba wansi nnyo. Mukama yakikola mbu omwana bw'akubeeramu ate immunity teba y'amaanyi nnyo, kuba bw'eba y'amaanyi nnyo eyinza olwanyisa omwana oluute ne lukola ki ne luvaamu. Immunity esobola okuba nga si nnumu kubanga tebagemebwa. Buli w'ogemebwa bakuteekamu amaanyi osobola ate okuziyiza endwadde zino okukola ki okujja. Okusinziira ku Dr. Oscar Mugerwa, kizibu okumanya nti obusobozi bw'omubiri gwe okulwanyisa endwadde oba immunity busse, newankubadde nga waliwo obubonero obuyinza okweyoleka. Abantu abamu batero bafuna obubwabwa mu kamwa n'abeera ng'afuna obubwa nga tebumuggwako. Abalala bafuna tukiyita kandido ow'omukamwa. Mu kamwa omwo ne mukwatamu ekintu nga kiringa ekitiko kiba tekivaamu nga ne bw'osenya oluusi kireeta n'omusaayi nga tekikola ki nga tekiwona. Abalala babeera balwalirira. Ekizibu kino kijjanjabibwa era nga naawe ng'omuntu osobola okubeerako ebyokulya by'olya okwewala obutafaali bw'obulwanyisa endwadde okukka. Buli kirungo nga bwe tukyetaga carbohydrate, protein ne minerals, buli kimu okirina naye mu quantity entuufu, okwo kwe kulya obulungi. Okusookera ddala ne vitamin D eva mu musana, okubeerako mu musana wakiri essaawa emu buli kanaku, ekibuildinga vitamin D yeringa first line, yeringa BLDU. Kati nojja n'ogenda ku zi vitamin C. Bano batubuliddemu ku mmere eyinza okuliibwa abantu bano abatawanyizibwa ekizibu kino. Emmere erinakyo wakiri emirundi 2, olina okulya ebibala wakiri emirundi 3, olina okunywa amazzi wakiri liita 2, olina okukolamu ddwiro lunaku wakiri dakiika 3. Singa immunity yo ebeera waggulu, kyangu okwewala endwadde ez'enjawulo. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.